twagenda ne tusobya bwe twali tufuna independence tetwategeeragana bulungi kubanga nze ng'Omuganda Katikkiro wange nalowooza nti yali ayagala nange kye nandyagadde era singa kyekyakolebwa n'olwaleero singa tewali mitawaana. Katikkiro yali Michael Kintu. Yagamba Omungereza yes amawanga gano 15 obadde otufugira wamu naye ggwe ffe Buganda obadde otufugira ku ndagaano zaffe. N'olwekyo Katikkiro n'amugamba komyawo endagaano zaffe bw'eba eneebaayo eggwanga lye tunaayita Uganda ffe nnyini ffe tujja okutuula ne bali tukole Uganda gye tugira ki gye twagala twesalirewo. Naye omanyi wano waliwo obulabe ate oluusi bukolebwa basomye. Abasomye nga baga nti Kintu yali mubi kubanga yali tafuddeeyo emyaka 6 ffenna tubadde wamu ate bano ne batandika okugamba bino byampankuwe kakati ne batatunula mu future Kintu kye yali abagamba kubanga twagenda ne tukkiriza oke Muzungu yatuddiza obwetwaze nga 8 era Duke of Kent ye yatubu ne butukwasa Duke of Kent ne tugenda mu Uganda ng'eggwanga. Naye kati bwe twagenda mu Uganda ng'eggwanga era kyova olaba ffe tetwatwala ababaka abalonde kuva mu constituencies ng'ebitundu ebirala ffe ate olukiiko lwe lwalonda aba delegates ababaka abaagenda tebaba bakiise olwo baba babaka. Mukiise y'ono gw'olondera mu parliament omubaka y'oli gw'otumayo obutumi agende okomewo era kyekyasuula ne constitution y'e95 mu kifo ky'okutwala ababaka twatwala bakiise. Naye akati ebintu ebyo bwe byajja endagaano teyali nnungi nnyo buli eri omu naye okusingayo Buganda yali efunye Federo era ffe tukyenyumirizaamu kubanga bye nalaba Buganda yafuna ne kati tetunnaddayo kubifuna. Sinalabayo yazimbye eddwaliro lyenkana Masaka, sinalaba yazimbye eddwaliro ga Mityana, sinalaba masomero agaaliwo n'enkola eyaliwo. Ffe twali mu Buganda wano ng'omwana omuzadde omuweerera P1 to senior 4 n'omala okuvaawo nga gavumenti yekwata ibyo okutuusa diguli esooka. Ekitiibwa oyogedde bulungi kubanga abantu baffe bangi bw'oyogera ku Federo oba Buganda bw'ega nti yeetaaga Federo bangi ababuuza nti ddi Buganda lwe yali ebadde mu Federo. Bangi abakibuuza era bangi abavaayo ne bagamba nti tetusobola nga Uganda okuddamu okufuna Federo ey'ekimmemmette ng'eyaliwo. Njagala tusooke tuggyemu ebifo bibiri. Kiri ekisoose ddi Buganda lwafuna Federo ye 62 okutuuka 66 lwe bajjawo constitution twali mu Federo era twali tudduka nnyo ne Uganda entoto. Naye kaakati okusooka lwaki abantu tebategeera Federo tebamanyi kyali kigambo kya Luzungu tugenda ne tutakinnyonnyola. Naye olw'okubanga ffe obuwangwa bwaffe mu Buganda bwa Federo ffe twakyanguyira okukitegeera. Katonda yagenda n'atonda ensi eno gy'olaba kwe tuli n'agimaliramu amagezi ge gonna n'agissa wali n'anoonya ani anaagirabirira n'agamba nti omuntu alina amagezi okubulako akatono okutegeera nga ye kyava abumba omusajja n'amuteekawo n'agimuwa. Sajja n'agezaako n'atuuma bino meri nsolo bino biki naye yagenda okumulaba nga waliwo ekibulamu naga yeetaaga ki omuntu gwe banaakola naye. Naye nga bw'abumba omulala nga bwe yabumba Adamu abo bandibadde bavuganya buvuganya babakuntana. Ye kyeyava agamba Adamu n'amugya mu lubirizi n'abumbamu oli akati fresh musaayi byonna byo ebikwata ku musajja n'omukazi kumpi bye bimu okujjako ensamunanka naye n'addira obwongo n'ateekamu bwanjawulo kubanga bwe muba n'obumu temuyinza kuteesa buli omu bw'alabira awamu
ebintu biyinza bwe muba mulabye bulungi kiba kirungi naye bwe mulaba nga tebibadde bulungi tebijja kuba bulungi. Kakati omuntu oyo mu Buganda bw'omala okufuna omukyala wo obaako w'osimba amakanda ye makaago naye bw'ate ne muliraanwa najja n'oli naye teri akkirizibwa kuva wa muliraanwa najja aboggolere weeno temulyanga awo ebijanjaalo nsaagala kubiwulira nobana kugamba oweri nti nze ebyennyanja sibiwulirangako wano nga mbikale teri ewo obuyinza bubwo. Kakati ate mugenda okwesanga nga mwana ekkubo lyerimu lye mukozesa era kyova olaba mu Buganda olwo ng'ekyalo kyetongozaamu omutongole abagattemu ebyo ebimukolera awamu owulidde. Kakati nno n'okweyongerayo ffe gyova olaba ntugenda n'olwekyo omuntu wa bulijjo asaana amanye eyo ye Federo etegeeza buli muntu aba n'obuvunaanyizibwa obw'ensibo bw'alina naye ate ebyetaaga okukolera awamu n'abikola n'abalala. Era ndyova olaba ne Katonda bwe yali ateeka etteeka yateeka eri n'alijja mu bujja butabi nti asaana omwagale ate ekyokulabirako ye gwe wennyini nga bw'owulira bwe weeyagala bw'oba oyagala Katonda. Akati ekyo bw'okimala akatabi akookubiri ne kakugamba yagala muntu munno nga bwe weeyagala ekitegeeza y'oyo neiba yaani yogize eki era Jesus bwe baamubuuza neiba yaani yagenda n'agamba Abayudaaya nti omusajja yagwa mu batemu Abayudaaya abamu basosolooti abalala babiresurandi abalala bamuyitanga omusajja baamukubye kitalo nnyo Omusamaliya ate munnamawanga ye yamuyamba ekitegeeza buli muntu yenna akola ebikuyamba ye muliraanwawo. Kakati kyova olaba abakyawa Federo tebamanyi bumanya kubanga bwe mba nga ndi Kalamojja ne Katonda ebintu bye yampa byonna e Kalamojja nga bw'omulaba Kalamojja mugagga n'okusinga Buganda. Lwaki ova bunaayira okundagira? So nga Kalamojja eby'obwabugagga byerina byayo naye wabula olw'okuba nayo erina kye yeetaaga etteso kye yeetaaga e Buganda kye yeetaaga egindi kyamagezi tukolaganire wamu. Kakati n'olwekyo kituva tukola ssemateeka owe Kalamojja n'aga nti golodi ne gundi nange byange buli lwe tutunda ebitundu 5 ebisooka bidde ewange bikole ku byewange 5 mbireese bigende mu ya Uganda. Kakati kyekyo ekitwagaza Federo naye abamu baagenda ne balimba n'abantu nti Federo kyayonoonekera ddala wali mu ntandikwa nga twefuga kubanga bwanti awo twaffe Abaganda twakinyigiriza ne batugamba nti tufunye Federo naye ate munnaffe yagamba nti awagira Federo ng'atuwagira Obote bw'atuuka mu 66 yayuza buyuza constitution n'akuba. Kakati kiteebereze okuva olwo okutuuka olwaleero tewali yali afunye kyayagala kubanga ey'e66 yali ya Mmundu 67 n'eba Mmundu ate twali tufunye omukisa wano jjo luno nga tumaze okulwana twegasse ne Museveni era ndowooza ekyegasse abantu ne Museveni kuzza nkulembera ntuufu n'agamba nti akatutekewo n'akakiiko n'aleeta Odoki namwagala kubanga kye yakola ng'ajja mu kitundu nga bozze wano mwenna ne babayita n'abaga ekindeese wano kukuŋŋaanya birowoozo byakuwaayo mu ssemateeka ssemateeka kye n'ayogamba naye nga temunnabimpa katumale okutegeeregana bino ye civic education nga baga nti ssemateeka kyeki lwaki akolebwa gavumenti kyeki bwegenda etya paalimenti ki nankani enkulembera eriwo mu nsi muno ya mirundi ng'emeka eriyo Federo eriyo unitary owa unitary omanyi yeye bamuyita kyewaggula lwenekyo era Obote yatufuula republic tetwali republic naye no republic abeera kyewaggula naye omwana bebaga nti kyewaggula
oluusi omanyanga nti n'okutegeera tategeera kuba ne bw'oyinza okumubuulira ekirungi n'agaana n'olwekyo bwe tutategeera n'olwekyo byebyo Obote bye yasimba wano bya Republic kakati era kyova olaba batutiisa nnyo okwogera nti ndi Muteso ndi Muganda tribalism nze buli lwenkinoonya ne mu dictionary simanyi kibi kiri mu tribe manyi nti tribe mu Luzungu is identity bwekyoli kubanga bwendaba omuntu awo noŋŋamba nti oyo muki nti Musoga era lwendyagala okulaba Abasoga bw'aba yeeyisiza bulungi sijja kgenda fotupotu nyendawa ne gundi wabula balina lwaki bakikola nakizuula waliwo ekigambo abamu kye batamanyi mu Luzungu kye bayita nepotism kakati abakulembeze bamanyi nti bagenda kukola bintu nga balinamu nepotism beekweka mu tribe okutukanga kubanga ye nepotism nze wankwale ndi Muganda wano ugamba ne bagaba maka wano wayinza okuba omusajja amanyi okusaawa obulungi okusinga Omuganda sinza butamuwa mulimu naye ogenza okusanga ng'oli asooka kuweewuwe naawe omwana naawa mugamwanyi naawa muganda we naawaki si ku merit si busobozi teriyo na interview zikolebwa nti mwagenze ne mugira ye nepotism kakati abaagala okubikkirira nepotism be bayombesa ekigambo tribe n'olwekyo nze ndowooza nti ekyo twandikivuddeko kakati weegedde ku mawanga 15 ng'otandika wali nti omuzungu oli bwe yali afuga amawanga age 15 nga mwemuli nga Buganda nga naye Buganda bagifugira ku ndagaano zaayo anti Buganda yo ye yakola endagaano n'omuzungu era kyekyatugaana okubeera koloni Buganda tebeerangako koloni Buganda ye yakola endagaano n'omuzungu okay nabali yabakozesayo obulagaano naye payinire yajja wano naye olw'okuba colonialism kyali kitegeeza okuva gy'ovudde n'osanga muno ng'alina ebibye n'obimuggyako ate n'omufuga ate n'omuddiza ku bibye yali colonialism era omuzungu bwajja kyetutuulako wadde Kenya wali baabayisanga bubi nnyo alina omukisa n'endabako naye nga simanyi byo gwali muliro kakati ffe twamuganda nedda naffe twagala otuku anti ekikuwambisa olina emmundu ennene ffe gye tutalina kale emmundu etukuume bukuumi tukolagane kwe kulaba nga twalina Federo era kyova olaba nga twali tuyisa n'amateeka mu Buganda wano tetuwa muzungu muyindi ttaka muyindi natutafuna ttaka naye ati ne balijja n'ebintu ebiwooma nga sukaali naga nti njagala mulime ku ttaka naga nti naye sijja kuwa ttaka nkwazisa irizi ate kakati awo kibi kye ekyaliwo anti n'olwekyo kivula nti ennamula yali njawulo nnyo nammwe abayita ab'ebyobufuzi mu byobufuzi mututulugunya butulugunya simujje muzeeyo ekigambo kifuuke bukulembeze kituufu nnyo ekyo kyoyogera ku lulwo olabanga ekiseera kijja tuuka Uganda ebeere ng'edda mu nfuga eya Federo ejja kutuuka eddawe sina Federo kye twesaliddewo kubanga balala ayinza oga nti unitary emuyamba ye tayagala kulowooza bamulowooleza bulowooleza naye nze ndowooza omuntu ali omuntu okuba nga Katonda kuba ffenna yatuwa obwongo era nze kyessaagala muntu anyooma oba ayeera kibisaaniiko oba oli wa PhD manyi nti mwenna buli omu alina kyasinza munne enjawulo ebeerawo nti gwe okufuna PhD okuba omusawo oba okuba yinginiya otwala emyaka mingi ng'okisomerera n'olwekyo yakuwa talenti eyo olwewongojera kakati olwo weguba musaala ojja kunsinza omusaala kituufu nze nga kintwalira sabbiiti 2 n'enjiga be basaawa n'okuyoola ebisaaniiko naye ojja kunsinga naye ffenna ffe bamu era buli omu ali important kubanga nawe kolera tojja kumuwonya ng'ebisaaniiko ebyo byazaaliramu sibijjeewo
n'olwekyo tulina kukolagana ye gundi eyebeerawo. Njala tunule mu byobufuzi gwe obirabye otya emyaka gino 59 obirabye otya okutwalisa wamu onyinza okudda ku bukulembeze bwa Pulezidenti Yoweri Museveni bwe bulina emyaka emingi nga tumaze okwefuga kuba wali ogane twaliko mu Federo awo tulabye baamini baani naye olabye otya okutwaliza anti olw'okubanga kati twateekawo n'ekigambo obufuzi ndabye bibi nnyo bwe buba nga bukulembeze eriyo bingi ebikyetaagisa okutereeza kubanga kati ntunulira nga mwami Museveni yajja oluvannyuma lw'Obote okutwonoonera ensi eno era yajja tutereeze ebyasoba ku Obote naye obukulembeze kye bufuulisidde bo nga babuyita bya bufuzi ndowooza kankozesa ekyabwe entebe yawoomerera ne yeerabira emiramwa emiramwa n'agyerabira okulonda bwe kujja kuggweera mu kkooti naye ng'ate nazo tezitegeerekesa kati ye nalaba nga waaliwo formula gye yakola bwe twali tukola constitution abantu ne batamanya nti ye kyagenderedde wali obuyinza bwabufunira n'amanya nti judicial commission yagironda yejja okumuwa abalamuzi ate nga abalamuzi kitongole ekiteekwa okuba nga kyetengeredde n'ateekawo yalonda akakiiko akalondesa ne bw'okagamba nti kiri kisobu kyabagambye mukole kino ffe mukulu yagambye appointing authority akati n'abawa ne formula bayihuka okuluku balina okumufunira 2 ne formula agibawa nti neetaaga abantu 2 ekimu ekyokusatu kibeeremu kuba kimuyamba akati bwe bimala okufuuka bwe bityo nga bw'olaba buli omu wano kuba omuntu bw'abeera mu NRM yalina kuyimba kyayagala kuba lwafuna tayinza kumuwabula ate oli amuwabula mulabe kakati bwebibira kyenavudde nkugamba nti nze ne paalimenti njiraba bulabi naye ndabawo bizimbe n'abantu naye nga omugaso gwa paalimenti teguliimu era kiwaŋŋambye nti tebakiyise olaba baayisa ekintu kankuwenyewe ku kyokulabirako owa paalimenti asuubirwa okuba ng'alina obutegeevu obumala n'amanya n'okumanya nti bwe kubanga musolo gwe tunaateeka omusolo tetuguteeka ku kapito tuguteeka ku nnyingiza ne bw'ova mu ssomero n'osoma ne tutandika okuwa omusaala olw'okuba ofunye ekyoyingiza tukuggyako omusolo naye togenda mu bbanka n'ogamba nalabyeyo sente nnyingi katuziteekeko omusolo okiraba naye weewuunye baatuulaawo ne bayisa n'etteeka lya OTT kakati mbuulira baali bategeera baali bakola ki baali beebase baaliko OTT ofunamu sente nga nkuweereza meseji enkola ki naye ate nga OTT bali abajja be tubajjako kubanga bo batufunamu owulidde kakati olaba ekintu ng'ekyo bakiyisa mu paalimenti ate bo mu paalamenti ne bagaana kibateekako kuba bo bakigaana kati nno ebintu ebisobye bingi nnyo era singa tulituula kubijjayo bingi nnyo tobimalawo kubanga tebakyali bakiise kukiikirira bantu omulimu ogw'okuba nti be bagenda okulaba nga gavumenti tekozesa bubi buyinza bwe bagiwadde tebabutuukiriza bajja buzi nti kakati era owulira emisolo mingi waliwo buli balowooza owo bateekewo omusolo noga nti omusolo teguba na formula ekitiibwa waliwo abagamba nti wetwefugira nti twali tetunatuuka kwefuga waliwo aboogera bwe batyo era ne bagamba nti twali tukyasaana
okubanga tufugibwa omuzungu abo bali sinzira bukumbeera gye balaba kankubulira nekubulira waliwo n'omuzungu omu ku baatufuga colonial time yawandiika kirina mu kitabo sikyajjukira taito kati omubuuza siye yagaa twali naddala Buganda ffe twali rwedde okwefuga mu 22 21 kubanga ffe twalina systems nze bwe nfuuka jjo wano Katikkiro nagenda ne Bungereza nimba twogera naye mu kwogera bakkiriza nti ne Buganda baakoppayo basanga tulina system Buganda governance mpitirivu obulungi tuva mu maka kati tunuulira kabaka waffe alina amakubo 3 amanene mwafunira ebirowoozo erya Katikkiro litandikira mu maka abasajja kye kibayisa abaami kubanga beba abakulu mu maka naye alinamu abaana alina mukyala n'abakozi byonna babeeramu era kyonvudde nkugamba nti bebavaawo ne basenga ne kifuuka ekyalo ne beerondamu omutongole abatuuze kukola ku ebyo ebikwanana mu kyalo naye ate ne balanga ebyalo bitono nnyo ne babigatta ne baguyita omuluka ne baluka ebyalo naye olwaluka ebyalo bateekawo olukiiko kitawuluzi bakyabakiikayo abatongole okuva mu buli kyalo naye ate n'abataka abagundiivu ne bateesa ebyomuluka n'ebigira naye ate ne basanga nga nakyo kitono ne bagatta emiruka ne bagijjamu ne bagifunira agigombolola agigombolola era waliyo olukiiko olw'eggombolola kakati ate olwo ow'omuluka agenda ku ggombolola omutongole akoma n'abagundiivu mu miruka kakati bw'ogenda mugundi waggulu mu ssaza ow'eggombolola yagenda ku ssaza n'abagundiivu okuva mu magombolola ogenda okutuuka ewa Katikkiro ng'olina ab'amasaza n'abagundiivu okuva mu masaza kakati kiki ekisobwawo tesinga n'ey'abanzungu democracy so Buganda yo ye twali twatuuka dda in fact n'omuzungu yali tateekwa kutufuga lwakuba olwo waaliwo colonialism obubbi buli yandibadde tuteesa buteesa ne twefuga n'atuleetera buleete zikyatusinza mu tekinologi eyalina emmundu alina emmotoka naffe ne tuziyiga era mu 1922 twakola emmundu naye olw'okubanga abantu baatya nti tujja singa baatuwa chance naffe ne tuzikola singa naffe tuguza Britain emmundu basanga tuweesa enkumbi tugiweesa obwambe tubuweesa naye baatuzza nnyo emabega naye kakati oli agamba nti tetugenda kufuna federo oyo musabye alimba abantu lwe banaazuukuka bali ffenna tugenda kufuna federo teri muntu atayagala mirembe era kakati nze nasanyuse bwe nawulidde ono eyawambye gavumenti ye Guinea ng'alina munnange oba yabba pepa yaffe wano twagiwandiikira Kadaga ono omusirikale Mamadi ffe Kadaga twali tumuwandiikidde nti kakati we tutuuse okulonda tekukyasaana tekujja kujjawo wabula omuntu aba mu kisanja oba Museveni oba anisifaayo amaleko ekisanja ekiri kyemuba mwamuwa bwakimalako bwati bweppa temudda mu kulonda tusooka kuteekawo gavumenti ya kiseera nga tugiwa emirimu ebiri nga tugiwa emirimu egi ogusooka ng'ekolagana na bano ba civil servants okukakasa nti tebaayo kintu kitakolebwa malwaliro masomero biki ogwokubiri okuyita amawanga agakola Uganda mu 62 tutule ku mmeeza tuddemu tugambe nti kiki ekyatusobako tukole constitution empya ate olwo bwe tukola constitution ereme kuba nzibu y'amaaso ng'eno eriwo wano mu Uganda okuva 66 okutuusa olwaleero constitution eziriwo teziteekwa kubeera mu bantu kubanga bwe mumala okukkiriziganya temuliimu kigamba nti oli bw'akola ebyo mutakkiriziganyako omugamba nti kanveemu bayiyayo ekigambo bakiyita treason mu luzungu
simanyi bw'oba ogiriddemu ng'oyogedde kubanga okulya mu lukwe nalowoozanga nti oli aba akusekeeteredde naye wano n'omugamba nti ebyo bitakolebwa nze ndeka mbeere nzekka emitawaana egivaako oba oli awo ne bwenjogedde wano kati giyinza okujja kati olidde njogedde ku gundi yammwe simanyi giyinza okujja naye ngaekigireeta kiki njogedde bwogezi omulala amanyi naye no kakati n'olwekyo olumu abantu bagenda okunyigirizibwa kuno bwe kugenda mu maaso abantu olumu bagenda kugamba lwaki tukufuna ate ng'ekiteesa emirembe weekiri lwaki ngambye Gine nali neeraliikiridde nti omusajja era aleese wano ebyakubzira ezaabajaasa okugira naye yabagambye nti tukoze intarimu myaka egi kubanga neyaffe Miriam nabadde nakakubulirako omulimu gumu gwali gwakusooka ng'emirimu gyagiyimirira ogwokubiri gwe gwokuleeta bagundi tukole constitution naye n'oli bwe yagambye ate era mu pepa yaffe twali tugambye kubanga ekyaleeta omutawaana mu 95 okulaba nga bisoba so njuba yatulabula yatugamba nti constitution yatugamba nti ebyabadde mu draft constitution babitampalinze with naye ne tutafaayo nnyo abannayuganda wano tetutera kulengera mangu njagala yeebake bulungi emirembe naye yatulabula nti waliwo ebigenda obubi mu CA kakati Gine yagambye emyaka 4 era omuntu atudde mu interim okujjako nga wayise emyaka 10 ng'ensi emaze kutereera toddamu kwesimbawo mu kifo kya bukulembeze naffe ne tuba nga twakiwa naye mukyala Kadaga yakiteeka mu kasero so nga twali twagala tuwonye abantu okubayita aba committing treason tubiteese buteesa baagisuula mu kasero gyeri ne bw'oli mubuuza so Gine yo yakiteekeseza mu nkola nze nendowooza oba yagibba ku Kadaga ng'akyagikuumye n'agitwala eri nabo balina chance okulowooza niki ekimu ku kyetwagala bw'oyogera bw'otyo kindeeta katono nnyo era okwongera okubuuza nti tulabye ensi mu Africa mu biseera ebitono ennyo ezivuddeko nga zivaako lwaku nga abasirikale bawamba gavumenti okutwaliza awamu kino kiyinza kubanga kivudde ku ki kiva nti ku ebyo nti temulina bye mukkiriziganyizzaako bigenda nga bya bwenkanya ne mutafuna consensus abazungu bageta oba peace naye era kyova olaba baazikyawa kuba nekkusi nnungi nnyo era kyemuva ne yamin tetwagiwaana nnyo naye kakati oyinza okuwaana gundi ow'eggana Rawlings nze lwe yatwala yatta n'abantu nga 79 n'ebyenda ne binneetukuta ku lunaku lumu nga musajja mutemu butemu yazze kutemula banne naye ate weewuunye musajja atundooza bali baali bamuteganya nnyo n'aga nti kabajjewo abantu lwe banaate yamala bina nazzaayo n'obuyinza n'abo bakwasa ne balonda era simanyi nabe yagira kubanga nze nali neekanze nnyo nga ntidde nnyo naye bwe yakikola yajjukira oluvannyuma oba kiri yasobya oba teyasobya naye yakkiriza nti abantu balina okufuna Ghana kati wakyali wagikulembedde mu Africa mu demokrasiya nti oba mbuuza kakati lwaki tetudda ku ekyo nga ne wano weetuli abakyewagala ate tekijjaako muntu kubanga kati katugaye nti president yakitegese ani anaamuggyako nga gyetugenda gyayagala simanyi naye nzibwe bityo so byebyobufuzi ebyokutwaliza awamu oyogera ki ku ddembe ly'obuntu abamu balowooza nti ebimu ku byatuleetera okubanga twefuga in fact batera kwogera ku bintu nga 3 mulimu obwavu obwo mulimu obutamanya byebimu ku ebyo bye boogerako endwadde ezaali ziyitiridde okutwaliza awamu osanga nefuga bbi okutwaliza awamu endwadde togenda kuziwangula naye bw'obanga otunuulira mu health mwalina ki ffe nze we natandikira kati health kwe nakulira teriiwo mu Uganda kubanga luli nalina license okulwala ng'ekizibu kyokka wendwalidde kuntuusa mu ddwaliro erya gavumenti eddagala nga ndisangayo omusawo musangayo
emmere ebeerayo ne bwe mba mujama ntya ng'olugoye olutukula olw'eddwaliro gye luli lw'ennyambala nga teyeetaaga na mujjanjabi era gwe oba yajjanga nga baga nti ageddayo wabula okomawo ku lwokusatu bwe tuliba tumusiibudde omutwale kakati simanyi naye ng'ate ne mulago nga ne mulago ate kyakyabala nankani nkugambye luli bwereere oba olyani oba alyoni oba oli pooti oba toli naye kakati mbuulira omusajja asindika ekigaali oyo akyasobola bbiiru z'eddwaliro mbuulira minimum wage ekyali ndowooza Amini gye yalekawo ey'akakaaga yeri official akakaaga weeri bannayuganda bagirwanyeeko eyo ekyagaanye pulezidenti yagamba nti ensi ekyakula ate kati nagenza okulaba era byebino eby'obutateesa nze kakati nandididde ntya ssente z'NSSF okuziteeka mu Ministry of Finance ekyo kive nze nali trade unions nze nasooka n'okuba director ku NSSF naye NSSF twagikola okuyamba omukozi ono atalina organization zirina pension zirina ki omukuŋŋaanyiza essente ogende ng'ozikubaganyamu nga zaala atuuke okukoowoozimuwe zigende naye okolagana na Ministry of Labour. Ministry of Labour yesobola n'okutugatta kwa ILO kubanga ezo baziyita industrial relations. Ministry of Finance temanyi industrial relations. Kakati otwalayo otya ssente z'abakozi? Ekyekuwewuunyisa nze banzibeeza NSSF sijja kuli kisa toziryanga nagaana okuzijjayo nagenda ne baŋŋamba okumpa emitwalo simanyi gyali 15 naye ne ku mmotoka gye nfuga ne bwe liba siryali ddene ninayo emyaka gyanga 7 naye nze manya bwe nalinga ntereka esiringi za Uganda 2 zeyali zenkana pawundi nga bweri ebungereza n'olwaleero era esente okutambuka zikyuse wano ku Amini dola lwe yaweza ne5 naye nze yatereka ezo baŋŋamba nti simanyi baazijjako enooti ne bazijjako ki ne mbagamba nti kale njagala nzikiriza emitwalo egyo mumbalire okuva mundage ssente ze nateekangayo n'omukozesa ze yateekangayo omwaka ne guggwako amagoba agagendako maki luli baali bakikoze nti 5% bwesukka emitwalo 8 owa 8 naye 8 kitegeeza nali ntereka siringi zange pounds zange 4,000 n'omukozesa nanteerako 8 gwe gumu n'enkumi ezo naye bwe bituuka ne baŋŋamba baazijjako ne mbabuuza NSSF ssente ziteekwa kuba mu investment baazisangawo okuzijjako enooti kakati ebyo ekibireeta kubanga titulina mirembe ne bwe naayogera nabo trade union naye olaba ekkiriziganya n'ebyo simanyi kubanga nenotuffe twagibaga negundi naye nekujekwendi ku constitution ya committee naliko bwobuuza kabaka w'abacyapadolo oli yalina PS mu Ministry of Labour neffe twagendera abakozi babeere wamu kati bwe ntunuulira bano bonna ba investor abazze yesasulira omusaala gwayagadde yaleeta n'abantu n'obwakiraaka naki ne babukola nga union weeri yandibadde ekkiriza ebintu ng'ebyo gwate mmwe investor mumufunamu ki abantu bw'ataba training nammwe ne mufuna skills bw'aligenda ne muba nga mumanyi. Okay, owekitiibwa nkimanyi akadde tekali ku saidi yaffe naye Munnayuganda yandiyagadde okumanya gwe oyogera ki ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga ono aliko gyafuze nga tuweza emyaka 59 alina 35 kati sofa mingi giweze nenze ekyobungi si kyennumwa singa buli kintu ajjanga bwe yajja nga mmwe mumweyagalidde ne bw'omukululira kaliba ng'ebintu abigobera bw'atyo nze kyenjagala singa addayo n'atuula
naga nti abantu bano abampa amagezi bansobye bampabya nnyo nenkyayibwa abantu kakati kantereere ebintu bitereere nabyo abiteekewo atukandinge n'ova bulungi nze saagala biri byagenda ate kumuyigga mu nsiko kuba si kye twagala era tetwagala bloodshed era nze kyenjagala atunuleko Tanzania yewe newe yagira wano yali mabega nnyo 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 neraba Tanzania gyeri njagala olabeyo bebakola oluguudo luba oluguudo lwa wano ne lwe bakoze emyaka 2 nga binya mulidde kakati ebyo bijja bitya nawudde bagamba ne Dubai president yabadde mu expeno egenda mu maaso nti twagiwola nako naye ate nga ddungu ne president yakyogedde no ddungu lyennyini naye oli kye yakola ye yakuba pulaani ya Dubai n'marketing abantu ne bainvesting naye bwaga nti eno industry eba industry kakati nga bw'olaba Kampala nze nkaaba wano engeri gye bamwonoonye ng'ate yali mulungi okusooka Kampala singa twamuzimba nga bwe twali tuteekwa okukola buli kiseera yandibadde tourist attraction Kampala kyekibuga kye wandizeemu n'ogenda oba wali kushata olengera Lake Victoria olaba gundi ensi bwekutte ekibira bweje ebintu ebyandibadde wano biyitirivu ne Sesooyi gwe boonoonye byonna Sese n'Abajamani baali batukoledde feasibility study naye ndowooza yo ne president agimanyi singa aligijjayo n'agiraba Sese yalina budget eyo gye baagikolera mu budget ya 1992-93 naye bagamba nti singa onule ng'abantu 25 ku 100 ab'Germany aba tourist bebazze wano yali ebazaamu budget eyo emirundi 50 naye ate nga tebatakudde battaka n'abattaka ba shareholder kuba ekibi kyawana ekintu bw'oba nakyo ng'olina amafuta olina gundi guwandibadde first shareholder then bannayuganda ne tusharinga naawe naye sigamba nti amafuta ate gange bwe tukuba akalulu teriyo president yenna oba mukulembeze yali afunye kalulu n'afunirako minozi golodi biki naye kakati n'egyomusimye tebali bulungi ate byonna ne bigenda ate n'abamusima balinga ababba obubbi kuba temukolera wamu n'olwekyo tufiirwa kinene nze nali ngezezaako kusaba prospecting license ne bagimpa eya 250 square kilometers ekasanda naye bwe nagenda nali njerekedde ne mukama wange nagenda okulaba ate abasima balala n'omuntu ayitibwa Omuganda okugendayo bamuwalana kakati nesimanyi n'ebyo byali byandituleetedde enkayana anti no tumutandikeko central government yefuna nammwe mufuna teri kitenza kuba ekifo tuba tutaddewo central government ate nabyo gye biva naye tesaagala nze mbeere nga ngwali kubanga kati tewali na ka nursery school ketufuna mu gold ava wano ne bwe batamukukusa bo naye nga tewali system teriiwo njagala okulaba Bunyoro nga mmanyi share ya Bunyoro ku mafuta si ga Buganda ga Bunyoro ate Bunyoro ekakase nti tujja kugijjako ekitundu Kotido ne gundi nayo balabirirwe nga tumbawumba ensonga eno oli of the view abali abalowooza nti giri emyaka egyasooka gyatusala gino gye tuganyuddwamu oba gwe ate nanti tebamanyi giri twaganyulwa gino tetufunye nakubuulidde dde ekireese ekyo bwe butamanya singa basoma civics bandibadde bamanyi bingi naye bonna wazaaliddwa walabira bwalowooza nti kiri bulungi kati nze ngo bw'olaba golofa ezo ezindi mu maaso wano bw'oziraba nti nnungi era ojja kuŋŋa nti nakuzizza ekitundu ku mateeka amakadde ezo nandizimenya baali bwe nzija mu kitundu tonzimbako kintu ng'ekyo kuba wano wootudde wali olengera Namirembe Kololo yenna anti genzi nga nze nsooseewo oli yajja luvannyuma yazimbawo atya nga ne bamukkiriza kubanga buli area city council eteekwa okuba nga yagidde marketing
gorofa zinaabeeranga mu kitundu gundi zino zaanagiranga eri naye si kujja buzinolaba muno kadwafu walina omukubako kubanga olina essente naye munnange gwe mulembe gwammwe mwe gwe muteezi kakati nze nali si buli omuntu tujja kwenkana sijja kolayo eriya ey'abantu abatasobola ekyo kola ne eriya yaabo tetubagoba naye ate nakyo kisoboka n'obazoninga tyagwe gundi gy'olina ebeera industries tezigenda nga zimansibwa industry zirina hazards industrial hazards oteekwa kuzisita mu kifo kimu n'ocontrollinga hazards naye kati zigenda buli wamu ne mu migeri gye twafunanga amazzi amayonjo gyeziri tomanyi kyezikoze n'olwekyo ebyo ebintu bijja lwakubanga mutuula ne mupulaninga ne muteesa naye kasi tojjawo ebintu ebyo okuteesa n'oganze ndagidde togenda kuba na mirembe era ekyo kyemusaana okumanya ffe ekirungi tunaatera okugenda ebirungi bye twalabako mmwe temugirabye anti yeŋŋamba ejje kunzitwala ate bagende nkulanzira amabega kati ye waanaasalirawo naye kyeŋŋamba gwe tukuze nga nze wenakula nga sirina na sente sirina na mmotoka naye nga mmanyi nti waliwo baasi evaawo ku ssaawa 3 entuusa egindi essaawa 5 ate neŋŋenda n'egindi ku baasi nentuukayo ku 8 nenvaayo ku y'omwenda nenteeka egindi free ziri wano laba kakati bw'oba n'emmotoka lw'omanya n'obuzibu bwe tuliko buli ddakiika oli ku bureeka ogirinnya kubanga ono yakuyingiddemu oli yakoze eki tebamanyi kakati ekirabye twasomanga highway code kuva mu P1 okutuuka lw'ovuga emmotoka naye kati bano tebamanyi na highway code ekyanneewuunyisa waliwo n'omusirikale omu yatusiba 45 minutes wali ng'ova ku Green Hill n'osanga mukwano gooni eri ebitaala bisibye 45 minutes nga tusobola kutuuka ku junction wali naye omukyalo oyo nemubuuza nemugamba naye lwaki temulabira ku bitaala biri ndabanga bye baakola obulungi nga byamagezi bimanyi nti eno bw'eba main bw'ente eddakiika 4 erinja kuta 2 eno nte bweziti naye temubisaamu mu highway code highway code kyekinaabuuza munne gwe baali naye musitoowa eyo tolaba obutabo obungi nasirika busirisi nempulira ennaku obanga owa traffic akyayogere naye ate kakati bambi ono avuga epikipiki ffe ne bwe wabanga kagaali ng'ogoberera amateeka ga traffic era kyova olaba n'abakola enguudo bandibadde bakola bamanyi ebidduka bye tulina nabiki leka ab'obugaali babiri bwe bayita n'ab'epikipiki si bino ebyokugira obugizi n'okyusa muno era kyova olaba accidents nyingi kubanga tetugoberera highway code abampuliriza ndowooza nze ebyange obubaka bugamba tuddemu tutuule ffenna awamu ng'abooluganda tunoonye ebyasoba tubitereeze eggwanga lyaffe lidduke era bwe kibaawo ndigenda emagombe nga nsanyuse kuba ngenda ku reporting ewooli eyandeeta ku nsi nti naleka bakola kino tutereere naye kati simanyi kyendi reporting ng'ebintu byonna byonoonese mwebale nnyo okumpuliriza atulaba omulungi y'owekitiibwa Dan Muliika gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tukubaganya ebirowoozo kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwera